Wetwogerera waliwo empapula eziriikinze nga ziriko ebyama ebiraga nti gavumenti ya Museveni egenda maaso n'okuba ng'esipendinga ssente ezikunukkiriza obuwumbi nga bubiri nga basasula lobbyist agende maaso n'okuba nga abikkirira ebikolobero ebigenda maaso n'okuba nga bikolebwa mu ggwanga erya Uganda. Era ng'ebikolobero bino ebisinga obungi bibadde byogerebwako Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bannabyabufuzi abalala. Kati kigambibwa okusinziira ku sources ez'enjawulo naddala ekiwandiiko ekyafulumidde ku mukutu ogumanyiddwa nga africaintelligence.com nga bakakasa nti gavumenti ya ggwanga erya Uganda ekulemberwa General Yoweri Kaguta Museveni basipendinga n'obutitimbe bwa ssente mu ggwanga erya Amerika nga balina lobbyist omukulu amanyiddwa nga Chris Stewart ono nga yaliko US representative ow'essaza erimu bwengenda okuba nga nkutegeeza nga bamusasula ssente ne kampani ye n'ezimu ku kampani endala zakolagana nazo babeere nga bakola kye bayita damage control n'okubikkirira ebikolobero ebigenda maaso n'okuba nga bikolebwa mu ggwanga erya Uganda n'okumakinga sure nti bafalaasira gavumenti ya Donald Trump okulaba nga sanctions ezoogerwako tezigenda maaso n'okuba nga ziteekebwa ku bakulu abamu ku bakulembera eggwanga erya Uganda. Jjukira gye buvuddeko kigambibwa nti Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abamu ku bakulembeze abalala mu ggwanga erya Amerika bali mu kaweefube okulaba nga gavumenti ya Amerika eteekawo kye bayita targeted sanctions eri abamu ku bakulembeze naddala mu magye mu kitongole kya poliisi mu kakiiko k'ebyokulonda ne mu gavumenti yennyini eya General Yoweri Kaguta Museveni. Kakati bano kiki baakoze? Kigambibwa okutandika ennaku z'omwezi nga lumu omwezi guno gwennyini ogw'omusanvu gavumenti ya Museveni yatandise okusasula ssente kumpi emitwalo ng'ebiri egya $, era ng'omwaka kitegeeza bagenda kusipendinga ssente eziri eyo kumpi mu kitundutundu ky'akakadde ka $, nga baziwa ezimu ku companies ezigenda okukola nga ba lobbyist okulaba nga babikkirira ebikolobero ebikolebwa bakola damage control ku bigambo Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abalala bye boogera, era balwane nnyo okulaba nga sanctions tezigenda maaso n'okuba nga zibateekebwako. Waliwo empapula ezaaliikinze ezigenda maaso n'okuba nga zinnyonnyola bulungi nnyo era nga ziraga ssente zino n'engeri gye zisasulibwamu nawa we ziva n'ani agenda maaso n'okuba nga receivinga ssente ezo. Era ng'empapula zino zaateereddwa omukulu amanyiddwa nga Dr. Daniel Kawuma ono nga musawo mutendeke era nga ye mumyuka w'omukulembeze w'ekibiina kya NUP mu diaspora naddala okusingira ddala mu ggwanga erya Amerika wamu n'eggwanga erya Canada. Dr. Daniel Kawuma empapula zino yazita dda gye buvuddeko ng'akalulu kaakaggwa. Wabula ku mulundi guno eno information ndala kubanga kino kyakatandika ng'ennaku z'omwezi lumu gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni ng'olwegasseeko lobbyist omulala era omupya. Babadde balina lobbyist omu gwe basasula ssente nga twakava mu kalulu agende maaso n'okukola kye bayita damage control n'okubikkirira ebikolobero ebyo ebigenda maaso n'okuba nga bikolebwa. Kakati kirabika oyo lobbyist omu abadde tamala ne bagattako omukulu amanyiddwa nga Chris Stewart ono naye atandikira awo yeegatte ku bali bagende maaso n'okuba nga babikkirira gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni ebimu ku bikolobero Robert Kyagulanyi Ssentamu byayogera mbo babibikkirire bibeere ng'ebitaliiwo. Kye bayita targeted sanctions, diplomatic isolation n'ebirala Robert Kyagulanyi Ssentamu byabadde asaba gavumenti ya Amerika n'amawanga amalala bye baba bakoloba ng'akazito ke baba bateeka ku gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni naddala olw'ensonga z'ebyo ebyava mu kalulu ka 2026. Kigambibwa nti enteekateeka zandiba nga zibadde zitandise okuba nga zigenda maaso n'okuba nga zikolebwa era abakulu ne bamanya. Kati wulira oluvannyuma lw'abakulu mu gavumenti okumanya nti Robert Kyagulanyi Ssentamu kaweefube we alabika atandise okubaako waasensera era abasajja essaawa yonna kye bayita sanctions zandiba nga ziwulirwako abakulu kye bakoze ne bagenda maaso n'okuba nga battukiza omulimu gwabwe ogw'okuhayalinga ba lobbyist bagende maaso n'okuba nga bakola omulimu ogwa damage control n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Kakati kiki bakoze? Okusinziira ku Dr. Daniel Kawuma, the agreement provides Skyline Capital. Eno Skyline Capital ye company omukulu ono amanyiddwa nga Mr. Chris Stewart omu ku baagitandika nga yono Chris Stewart ayogerwako mu mboozi eno. Skyline Capital ye company egenda maaso n'okuba nga oba kyekitongole ekiri Washington based government affairs and lobbying firm. Waliwo firms ezo oba companies ezo ezikkirizibwa mu mateeka g'eggwanga erya Amerika kye bayita FARA, Foreign Agency Registration Act. Amateeka gakkiriza ezimu ku companies ziregisteringa wansi w'etteeka lino ne ziba nga ziregisteringa n'agamu ku mawanga amalala oba amakampana agava ebweru wa Amerika oba abantu sekinnoomu abava ebweru w'eggwanga lya Amerika ne babeera nga babalobingira, abamu nga babasabira emirimu, abamu nga babasabira connections, basaka obuyambi n'okusakira zi gavumenti ezimu oba okuzikolera kye bayita damage control naddala wano ku lukalu lwa Africa nti gavumenti ezisinga zabannakyemalira bagenda maaso n'okuba nga bafuga abantu baabwe n'omukono ogw'ekyuma ebikolobero ebikolebwa. Gavumenti ezo ziba zaagala ogenda maaso n'okuba nga babibikkirira bakozesa nnyo amakampani gano
oba farms zino eziba zaateekebwawo. Kyokka nga mu mateeka g'eggwanga erya America farms zino zibeera registered wansi wa Foreign Agents Registration Act oba FARA. Lino tteeka mu ggwanga lya America erikkiriza kino. Kakati kampani emanyiddwa nga Skyline Capital eyogerwako nti gavumenti ya General Kaguta Museveni gye baavujjirira oba gye bali mu kuvujjirira nga bagiteekamu akasente akakunukkiriza eyo mu kitundutundu ky'akakadde ka $. Omukulu ono amanyiddwa nga Chris Stewart eyaliko US representative ow'essaza erimanyiddwa nga Utah eriva mu bitundu bya Western United States of America. Omukulu ono agambibwa okuba nti yeno kampani gye yatandika gy'oli mu kuwulira mu mboozi. Era omukulu ono kigambibwa nti y'omu kwaba abaweebwa omulimu okugenda maaso n'okubanga bagukola bulungi nnyo okulaba nga gavumenti y'omukulu bagibikkirira. Kakati kyekyo ensonga lwaki owulira erinnya lye mu mboozi eno oba kampani ye mu mboozi eno batugambye the agreement provides Skyline Capital with a monthly retainer of $20,000 beginning July 1st, 2026. Emitwalo ebiri ejja $. Skyline Capital kampani y'omukulu amanyiddwa nga Alex omukulu amanyiddwa nga Chris Stewart. Kampani ye eya Skyline Capital egambibwa okuba nti emitwalo ebiri ejja $, okutandika ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi guno gwennyini gwe tulimu ogw'omusanvu omwaka 2026. Kigambibwa okuba gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni sente baatandise dda okugenda maaso n'okuba nga baziteekayo. Okusinziira ku Dr. Daniel Kawuma agamba bino mulina okubimanya naffe wano tulina okuba nga tubikuwa. Wuliriza, yagambye bringing the value of public disclosed lobbying contracts to at least $540,000 annually before accounting for reimbursable expenses or additional consulting arrangements. These figures are drawn directly from public available federal disclosures required under the US law. Mateeka gali genkugambye etteeka erya FARA likkiriza nti kampani zino zisobola okuregistalinga ne zigenda maaso n'okuba nga zikola omulimu guno. Wabula wakati mu kugukola birina okuba information erina okuba nga eri public, si byakukweka. Kati olw'okubeera nti information ebeera public kyangu nnyo nze naawe ogenda maaso n'okuba nga tubimanya. Kakati omukulu ono agenda mu maaso n'okuba nga ateekayo ebintu ng'etteeka bwe limulagira nti biteeka okuba nga bimanyibwa, biteeka okuba nga biri public nga si bya mu nkukutu kubanga tukikola wansi w'etteeka erimanyiddwa nga FARA, Foreign Agents Registration Act. Nti muli ba agenti baba foreigner. Kati etteeka liwawulira ne mu ggwanga erya Uganda lye baagala okuleeta ba agenti baba foreigner balina okubeera registered nga ddiiru zonna zibagenda maaso n'okuba nga bakutula zirina okuba nga zimanyibwa. Kati Dr. Daniel Kawuma ono nga ye deputy president w'ekibiina kya NUP mu diaspora okusingira ddala mu ggwanga lya America ne mu Canada yagenze maaso n'okuba nga revealinga information ng'eno gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni bali mu kukola kaweefube okulaba nga bahayalinga ba lobbyists bano bagende maaso n'okuba nga babakolera emirimu egigenda mu maaso n'okuba nga gigambibwa okuba nti y'embeera etandise okugenda mu maaso n'okuba nga ebateeka ku bunkenke. Wabula ba lobbyists bano mu gimu ku mirimu gye bali mu kukola waliwo kye bayita neutralizing Bobi Wine's influence. Nti mu kaweefube asookera ddala ekibasasuza ssente zino kwe kulaba nga ba neutralizing oba nga balwanagana ne influence ya Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'alina naddala mu diaspora. Nti Robert Kyagulanyi Ssentamu emirundi mingi asisinkanya abakulu ab'enjawulo mu gavumenti ya America era nga abakulu abo basisinkana ekyamazima bagenda kukola kye bayita damage ennene ku gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni kubanga ozzenga omuwulira ng'asaba wabeewo kye bayita targeted sanctions eri abamu ku bakulu mu gavumenti y'eggwanga erya Uganda, diplomatic isolation. Kakati ebyo kigambibwa okuba nti bijja kukosa gavumenti eno singa binaba biteekeddwawo. Kati balobbyists bano babahayalinga bakole nnyo nga bwe basobola okulaba nga abakulu mu gavumenti ya America babakonvinsinga nga bagezaako okulaba nga bassa wansi oba okukkakkanya influence ya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Reframing human rights violations mu birala bibagenda okukola kwe kulaba nti eddembe ly'obuntu n'ebikolobero bigenda maaso n'okuba nga bikolebwa mu ggwanga erya Uganda, eddembe ly'obuntu eririnyirirwa n'ebikolobero ebirala omuli okuwamba ba politicians ku nsonga z'ebyobufuzi, ekyo ekintu tekikkirizibwa mu mateeka era eggwanga lya America libadde likivumirira nnyo. Kati kigambibwa nti bano ba lobbyist omulimu gwabwe ogumu ku egyo gye nkugambye kwe kulaba nti gavumenti ya America information eva e Uganda abakulu tebatuukako direct. Kakati bano kigambibwa okuba nti ssente ezikunukkiriza akakadde ka $, gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni baziteekamu okulaba nga Robert Kyagulanyi Ssentamu byagenda maaso n'okukola eri bagenda maaso n'okubiyiwako amazzi. Kyokka zibadde teziri busa
nga bino bigenda maaso n'okubaawo kakati ate information nefuluma Robert Kyagulanyi Ssentamu nayo n'ajaabya n'akugamba ulira Bobi Wine n'afulumya information yennyini nga wakayitedde essaawa mbale bino nga bimaze okuhappeninga n'akugamba Washington Post's editorial board is asking the American government to immediately review its relations with Museveni's dictatorship for rigging elections and oppressing Ugandans. Nti government y'eggwanga lya America bali mu kugisaba abaani aba Washington Post guno nno mukutu gw'amawulire guva mu kibuga Washington DC ekikulu eky'eggwanga lya America ewatuula amaka g'omukulembeze w'eggwanga ne offices zonna bali mu kusaba bali mu kukubirira government ya America okulaba nga reviewing obanga baddamu okurevizing oba okwetegereza enkolagana yaabwe wakati waabwe ng'eggwanga lya America ne government y'eggwanga lya Uganda naddala mu nsonga z'ebyokwerinda nga bino byonna babijja oba obusungu babujja kwebyo ebyagenda maaso mu kalulu nga bagamba nti bakimanyi akalulu kabbibwa era n'ebyava mu kalulu si byebyo Simon Byabakama bye yalangirira kati kigambibwa abakulira omukutu gwa Washington Post bali mu kaweefube okulaba nga bengejinga bakama baabwe mu ggwanga lya America batandika okwetegereza enkolagana yaabwe naddala y'ebyokwerinda wakati waabwe n'eggwanga erya Uganda bwe kiba kisoboka bakendeeze oba balekeraawo okuvujjirira bajeti ya Uganda y'ebyokwerinda oba kyetuyita security budget. Robert Kyagulanyi Ssentamu amawulire n'agafulumya onaawulira kyonna ekijja si muntu eri gavumenti y'eggwanga erya Uganda oluvannyuma olwa Robert Kyagulanyi Ssentamu okubeera nga ate mu ggwanga lya America gy'asinziira okugenda maaso n'okuba nga ateekawo akazito kyokka nga nabana abakulu bateekamu akasente akomuwi w'omusolo okulaba nga bino babirwanyisa basasudde lobbyist agende maaso n'okuba nga akola kibayita damage control nga bwe ngenda okusomera ebiwandiiko byonna kyokka sente bazisasula bakola damage control wabula ekyewuunyisa be basasula ate wali abalala abakolera obwerere nga bo tebasasulwa bagamba nedda temujja kukola damage control naffe tuwagala gavumenti ya America tugiteeke ku nninga ebeeko kyekolawo ku ebyo bigenda maaso mu Uganda tubiraba tubimanyi era tubigoberera. Nsonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya olina omukyala ng'akutawanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutawiibwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe aliye wale nnyo yita ku WhatsApp. Yes, webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira naddala gwe atambula naffe atanaba kubanga otwegattako kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe okikwateko akwata kade aka notification obeera omu ku abo abasooka okumanya buli tuba tutaddeyo tubeere nga tutambula okuvaako mu ggwanga erya United States of America. Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'ali ne wenjogerera kati ebyama bitandise okufubutuka ku sipiidi ey'ekika ekyawaggulu ennyo. Abasajja bakolera ku bunkenke, abasajja bakolera ku sipiidi, ebintu bitambula ate nga weetaaga ogenda maaso n'okuba nga obimanya. Bino nga sinnabikuwa njagala osooka owulirize. Robert Kyagulanyi Ssentamu agamba nti mu ggwanga lya America eyo waliwo omukutu baguyita Washington Post. Guno omukutu gwe bayita Washington Post guli mu kaweefube obw'okulaba nga gavumenti y'eggwanga erya Uganda tekinagguka ku bannansi beekulembera. Yatugambye the Washington Post's editorial board is asking the American government to immediately review its relations with Museveni's dictatorship for rigging elections and oppressing Ugandans. Nawunzika ng'agamba we cannot agree more. Washington Post bw'ogiwulira guno mukutu gw'amawulire abamu ku bagukulembera naddala editorial board abakulira kye bayita editing bali mu kaweefube waabwe nabo kyokka jjukira bano bot bakola tebasasuddwa bali mu kaweefube okulaba nga bakonvisinga gavumenti y'eggwanga erya America erekeraawo sinakindi ekendeeze ku buyambi oba n'enkolagana gye balina n'eggwanga erya Uganda. Kakati bano aba Washington Post bakola ekyo kyennyini Robert Kyagulanyi Ssentamu kyagambibwa okuba nti ebbanga lyonna kyamaze nga kyanoonya kubanga ajjukira n'ebigambo bye abadde ng'ayogera nti gavumenti ya America tugiranga ekintu kimu kusigala ng'evujjirira omuntu gwe tulwanagana naye ate nga mulaga nti ebigenda mu maaso ebikolobera ebikolebwa mu bimanyi era ebigambo ebyo byandibanga essaawa yonna bituuka ku buwanguzi olw'ensonga kyabakulu mu gavumenti y'eggwanga erya America waliwo n'abalala bannansi b'America batandise okubayingira mu babagamba bassebo mwetegereze enkolagana gye mulina gavumenti y'eggwanga erya Uganda kubanga abantu bemukolagana nabo bagenda mu maaso n'okuba nga balinnyirira eddembe ly'obuntu bagenda mu maaso n'okuba nga bateeka bannansi baabwe embeera babateekako embeera basiba bannabyabufuzi naddala abo ab'oludda oluvuganya kakati ebintu ng'ebyo musigala mutya
nga mukwatagana ne gavumenti eyo, kitegeeza Robert Kyagulanyi Ssentamu byayogera bituufu, mwe muba muli mu kuvujjirira ebikolobero ebigenda maaso n'okubanga bibakolebwako. Kati abakulira omukutu gw'amawulire guno bali mu kubanga beegatta ku seneta omu gwe nakugambako amanyiddwa nga Jim Risk. Ono naye nga yagenda maaso n'okubanga ye yatabukirawo oluvannyuma lw'akalulu ka 2021, era obanga obadde ogoberera bino olina okubanga obimanyi ku mukutu guno kuba mbadde ngambi kugamba. Kati omukulu oyo gw'olaba nga sinaba nakubanga nkutwala ewala, kasooke nkuggireyo ekiwandiiko kino nga kiraga nti ebyokwerinda by'eggwanga erya Uganda bibadde biteekebwamu akasente eggwanga lya Amerika. Kati seneta ono ng'aba Washington Post bwe bakoze, naye yavaayo n'avumirira, era ekiwandiiko kino ne kikomawo ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi guno guwedde nga guggwako ku mukutu ogumanyiddwa nga Chimp Reports, nabo ne bakikkaatiriza. Wuliriza. US Senate questions Uganda security ties as Balaam Adoniya Ayebare Mount Defense. Baseneta abamu mu ggwanga lya Amerika baateeka bakama baabwe ku nninga. Tusigala tutya nga tukyakolagana ne gavumenti y'eggwanga erya Uganda ku bikolobero bye tumanyi byegenze maaso n'okubanga ekola bannansi. Ku mbeera y'akalulu gye tulabye akagenze maaso n'okubanga kabeerawo aka 2026, tusigala tutya nga tukyakolagana ne gavumenti eyo, naddala nga tugiwa obuyambi mu nsonga z'ebyokwerinda, nti newankubadde gavumenti y'eggwanga erya Uganda deployinga amagye mu ggwanga lya Somalia wansi w'omukago gwa AMISOM n'emikago emirala emipya egize gitondebwawo. Ono seneta agamba nti nedda ezo sente ze tubawa bazikozesa n'embirala bazikozesa mu birala mulina okunyigiriza abantu be bakulembera, naddala abo ababavuganya. Kitegeeza twetegereze nnyo abantu bano sente ze tubawa ddala zikola ekyo kye tuzibaweera. Bwe kiba nga si kye zikola tetusaanidde genda maaso n'okubanga tubyetegereza. Wuliriza. The US Senate Foreign Relations Committee Chairman Senator Jim Risk has called for a review of Washington's security relationship with Uganda, triggering a swift response from senior Ugandan officials who defended the country's democratic credentials and strategic importance to the United States. Senator ono amanyiddwa nga Jim Risk ate nga ye chairperson wa US Senate Foreign Relations Committee, ye chairperson w'akakiiko akavunaanyizibwa ku nsonga z'ebweru w'eggwanga lya Amerika. Kitegeeza zino ensonga za Uganda zimukwatako bulungi nnyo kubanga ziri bweru wa ggwanga lya Amerika, ate nga yakulira akakiiko akakulira okulondoola bino. Kati wulira, yavaayo n'ategeeza oba n'ateeka abasajja be gavumenti bakama be ku nninga nti enkolagana gye tulina n'eggwanga erya Uganda, Washington's security relationship, enkolagana y'ebyokwerinda yeetaaga ogenda maaso n'okubanga tugyetegereza. Abasajja bano sente ze tubawa bazikozesa ebyo bye tubagamba. Sente tugenda okukizuula, jjukira ebigambo bino bibadde nga byogerebwa Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'abategeeza nti abasajja mubawa sente ne bazikozesa okunyigiriza n'okutulugunya abantu be bakulembera, ne bazikozesa okugulirira n'okuteeka ku nninga ab'oludda oluvuganya. Kitegeeza mmwe muvujjirira operation y'Abannayuganda. Kati seneta ono ebigambo bye bikoneddwamu sitampu abakulu mu mukutu gwa Washington Post editorial board nga bali mu kuteeka ku nninga gavumenti y'eggwanga erya Amerika babeere nga bateeka embeera ku bakulu bano. Naye nga bwe twogera ku ekyo kiba kitegeeza sanctions, kiba kitegeeza isolations, kiba kitegeeza ebintu ebirala bingi nnyo ebisobola okunyigiriza sinakindi n'okusuula gavumenti y'abakulu. Kati nabo kye bakola kwe kukola damage control nga basasula abalobisiti bali bengenda okuba nga nkugamba. Wuliriza. The intervention by the Idaho Republican senator came after reports that Chief of Defense Forces General Muhoozi Kainerugaba had ordered the closure of major media houses, Daily Monitor and NTV, and made remarks widely criticized by press freedom advocates. Mujjukira General Muhoozi Kainerugaba ebigambo bye yatweetinga nga bamaze okuggala NTV ne Daily Monitor. Ebyo ebigambo byakomyawo emboozi eno, era senator ono gw'olaba Jim Risk n'akomawo naye n'agamba nti kino kisusse bakama abe ab'eggwanga lya Amerika, obukulembeze bwa Donald Trump nga bukyali wansi wa ba Republican, kubanga Donald Trump munnakibiina ekyo ekya Republican Party bagenda mu maaso n'okubanga babapushinga mubeeko kye mukola. Bino bye tulimu ekyamazima bisusse muggala mutya media station nti olw'okubeewa abantu ebintu ebiri neutral. Mukkiriza ziri media stations zemumanyi tizo zikolera ku ntoli zammwe. Tetujja kukkiriza, tetujja kubiraba bulabi, byetaaga okubaawo. Eggwanga lya Amerika liteekwa okubaako kye likola okulaba nga batulekerawo okuvujjirira, okusindika akasente n'okuyambako gavumenti y'abakulu mu ggwanga erya Uganda okusigala nga babeerawo, kubanga gye bakoma okubeerawo gye bakoma okugenda maaso n'okuba nga bateeka akaseera ak'akazigizigi ku bantu be bakulembera. Senator Jim Risk
ng'atadde akaka atabukidde abakulu mu gavumenti y'eggwanga erya Amerika balekerawo okuvujjirira gavumenti y'eggwanga erya Uganda. Wuliriza. The unusual direct statement from a senior congressional official placed fresh scrutiny on a relationship that has long been anchored in security cooperation. Wuliriza. Nti ekintu ekitali kya bulijjo era ekibadde tekitera kulabwako ng'omu ku ba senior congressional official batadde akaseera akakazigizigi n'akazito mu nkolagana y'eggwanga erya Uganda n'eggwanga lya Amerika ku nsonga z'ebyokwerinda nga kigambibwa nti eno embeera egenda kuteeka akaseera akakazigizigi eri abakulu mu gavumenti y'eggwanga erya Uganda. Njagala kukulaga lwaki gavumenti ya Museveni wekibanga bwekite bwekiri, lwaki yaspendinze ssente ezo okusasula ba lobbyist bagende maaso n'okubanga bakola okusinziira ku biwandiiko. Kati wano batulaga nti ono senior congressional official gwe mulundi ogusoose kuba kibadde tekitera na kubaawo abantu ab'ekikanga kino baseneta abali ku ddaala nga lino omu akulembera n'akakiiko akavunaanyizibwa ku nsonga z'ebweru w'eggwanga lya Amerika okubanga naye asituka n'avaayo n'ayogera ku nsonga z'eggwanga erya Uganda kiri unusual kubanga wano bakugambye the unusually direct statement from a senior congressional official kibadde tekibangawo. Yensonga lwaki obunkenke bweyongera buli olukya abasajja ne batuuka okukwata obuwumbi n'obuwumbi babusasule nga basasula ba lobbyists bagende maaso n'okubanga bakola damage control n'okubikkirira ebintu ng'ebyo ebyogerebwako kyokka nga byogerebwani. Robert Kyagulanyi Ssentamu teweerabira nti ali mu ggwanga lya Amerika, teweerabira nti yaliko ku Capitol Hill emirundi egy'enjawulo ng'asisinkana abamu ku bakulu mu bukiiko nga buno. Olowooza kiki ekijja era kiki ekibaawo wakati awo? Wuliriza. Outgoing Uganda's ambassador and a permanent representative to the United Nations, Adoniya Yebare, accused the Senate committee for overlooking the broader and increasingly commercial nature of relationships between Kampala and Washington. Abadde permanent representative w'eggwanga erya Uganda mu kitongole ky'amawanga amagatte amanyiddwa nga Adoniya Yebare, mujjukira kati gwe bawadde obwa minister wa foreign affairs mu ggwanga erya Uganda, yatuuka okuvaayo n'ayogera n'agamba ekyamazima Senate oba otulimbyemu, ekyamazima mugenda tukubira bwerere mututeekako akazito ka bwerere. Mwerabidde enkolagana gye tulina ennungi wakati wa Kampala ne Washington tuba tutegeeza Uganda ne Amerika. Mwerabidde nti ffe tudeployinga amagye mu ggwanga lya Somalia tuyambako Amerika okukuuma emirembe mu Somalia. Nebbala mu Barugahale naye n'avaayo n'agenda maaso n'okubanga yeegatta ku ono badifendinge oba kwegamba badifendinge ebigambo ebyayogerwa Senator Jim Risk mu ggwanga erya Amerika nga bategedde nti ekijja kirabika nga si muntu. Your analysis of Uganda and the United States of America is paternalistic by conveniently leaving out a major commercial deals. The major commercial deals like a purchase of Boeing aircraft worth hundreds of millions of dollars and the licensing of Starlink to provide Uliriza. Adoniya Yebare mu kugezaako okubikkirira eggwanga erya Uganda yamugamba nti naye Senate olimbyemu enkolagana gye tulina nammwe Abamerika mugifunamu mutya. Okimanyi nti Uganda ffe tugula ennyonyi za Boeing aircrafts eziri mu buwumbi n'obuwumbi eziri mu bukadde bwa ddoola mu mitwalo n'emitwalo egya ddoola. Okimanyi nti ennyonyi ezo tuzigula nga Uganda kati mwebe temubitunuulidde nti naffe tulina kye tukontributinga ku ggwanga lyammwe, ekyo tokitunuulidde. Weerabidde nti naffe twakkiriza Starlink internet mu Uganda ekole. Weerabidde nti naffe kati awo tuba tubagasizza nga gavumenti ya Amerika. Lwaki ebyo tobitunuulira? Lwaki otunuulira bino? Uganda and Africa have moved from handouts to contributing to other countries' prosperity. Adoniya Yebare n'ategeeza nti naffe nga Uganda ne Africa munnaye tetukyali bali abasabiriza, naffe tulina kye tukontributinga ku ekonome z'amawanga amalala kati nga Amerika. Tugula ennyonyi zammwe, tukkiriza Starlink ejje mu Uganda ekole, era nga z'ensonga ze yawa lwaki Amerika yandibadde enyigiriza Uganda. Adoniya Yebare oyo kati we twogerera ye minisita avunaanyizibwa ku nsonga ez'ebweru w'eggwanga. Onaawulira oluvannyuma lwa Adoniya Yebare nebbala mu Barugahara naye n'avaayo nga batugamba nti local government minister Balamu Barugahara Ateny also defended Uganda's record, arguing that freedom of expression must be balanced against the national security considerations. Balamu nga naye awolereza era yagamba bw'ati mu tweet ye yatweetinga ku mukutu gwe ogwa X.
Uganda is a democratic state and a nation that upholds freedom of speech. However, that freedom should never be used to undermine our national security, violate our laws, or threaten public order. Ng'ategeeza Senator eyavaayo n'ategeeza n'agamba nti bino bye mugezaako okugenda maaso n'okubanga mwogera Uganda ggwanga eryetongodde. Tuyina eddembe ly'obuntu mu ggwanga erya Uganda, buli muntu alina eddembe ly'okweyogerera, wabula okweyogerera okwo twakulekawo naye tetukkiriza bantu kwogera ng'ate bakkakkanya byakwerinda byaffe, bakkakkanya ggwanga lyaffe n'okutiisatiisa kye bayita public order. Ebyo ebigambo byonna Balamu Barugahara ne Adonia Ayebale ne bagenda maaso n'okubanga babyogera. Naye ng'eggwanga lya Amerika ddyo limaze okugenda maaso n'okubanga litegeeza, oba Senator ono Jim Risk ye ng'amaze okugenda maaso n'okubanga ategeeza nti bakama be ali mu kubateeka ku nninga okulaba nga gavumenti y'eggwanga erya Uganda enkolagana gye balina n'eggwanga lya Amerika bagyekennenya balabe ddala bano abakulu ssente ze tubawa bazikozesa ekyo kyennyini kye tuzibaweera, oba bazikozesa ne zibayambako kugula tiya gaasi n'amamundu n'amamotoka ga yakwerinda ng'ate eggwanga teriri mu ntalo. Kati Senator ono agamba nti wano weetaaga okubaawo okwetegereza. Ono Senator akola ku lw'abantu, akola ku lulwe n'oluvannyuma lw'okunoonyereza ku ebyo ebibadde bigenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda n'okusingira ddala mu kalulu. Bino byonna nga bigenda maaso n'okuba nga bijja. Kakati njagala owulirize okumanya bino ebintu birabika bitadde akaseera ak'akazigizigi eri abakulu bano mu ggwanga erya Uganda. Biba bigenda mu maaso n'okuba nga byapeninga nga zino ziba teziri busa. Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda ku mukutu gwe ategeeza nti ne Washington Post Editorial Board nabo bali ku mulimu gwe gumu, bali mu kusaba gavumenti y'eggwanga erya Amerika etandika okureviewinga, okwetegereza enkolagana gye balina n'eggwanga erya Uganda naddala mu nsonga ez'ebyokwerinda, nti ddala gavumenti eyo gye muwa ssente ze mubawa bazikozesa ki? Mwetaaga ogenda maaso n'okubanga mu byekenneenya. Washington Post mukutu gw'amawulire era gwe gumu ku mikutu egy'amaanyi okwetoloola ensi yonna naddala eggwanga erya Amerika. Bamanyi bulungi nnyo Washington Post kiki kye kitegeeza, era gino gy'emikutu egy'amaanyi egyogera gavumenti n'ewulira. Kati abakulu abo bagenze maaso n'okubanga babyogera. Robert Kyagulanyi Ssentamu najja n'atutegeeza kati wulira ziba teziri busa. Gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni ne batandika okuhayaringa okusinziira ku mukutu gw'amawulire africanintelligence.com bavuddeyo ne bategeeza gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni yazzeemu oba ekyagenda maaso n'okuhayaringa ba lobbyists ab'omutawaana ennyo ne companies ez'omutawaana ennyo ze bakolagana nazo okulaba nga babikkirira ekifaananyi ky'eggwanga erya gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni n'okulaba nga asigala akyayina influence oba oliawo n'okukkakkanya influence eya Robert Kyagulanyi Ssentamu naddala mu bakulembeze b'eggwanga erya Amerika. Jjukira mu audio gye twakuwa eyali essimu eyali kodingibwa wakati wa eyali Minister wa Internal Affairs Kayindo Tafire n'omukyala Mejan Blakaso ambassador wa Uganda mu EU ng'amutegeeza nti ekyamazima Robert Kyagulanyi Ssentamu alina influence nene mu diaspora, nti mu kaweefube gwe baliko waakulwana kulaba nga bakkakkanya influence eyo eya Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'alina mu diaspora nga si mu Bulaaya mwokka wabula ne mu ggwanga erya United States of America. Kati kigambibwa nti bano bo eri mu ku Bulaaya balinayo Miriam Blakaso nga ambassador wa Uganda mu EU, mukyala munnansi w'eggwanga lya Netherlands newankubadde ng'alina obutuuze bwa Uganda. Kati eno mu ggwanga erya Amerika basasudde ba lobbyists ab'enjawulo okuli n'omukulu oyo amanyiddwa nga Chris Stewart. Ono Chris Stewart nga yeeyambisa connection z'alina. Bajjukira nkugambye omukulu oyo gw'olaba Mr. Chris Stewart mu kibuga Washington gy'atuula, former US representative ow'essaza erimanyiddwa nga Utah. Ono yawummula era yavayo wabula yasigala ng'omu ku baadvisor gavumenti y'eggwanga erya Amerika n'atandika ne kampani emanyiddwa nga Skyline Capital. Eno kampani emanyiddwa nga Skyline Capital ono y'omu ku bafounder baayo era egenda maaso n'okuba nga omulimu gwekola omukulu gwa kuloobinga ng'eroobingira zi gavumenti ezimu ogenda maaso n'okuba nga gavumenti ya Amerika ezikooneramu stamp. Kakati omukulu oyo Chris Stewart gwe muli ku mulimu gy'agenda maaso n'okuba nga akola. Kati kampani ye eya Skyline Capital bagenda maaso n'okuba nga bakola kaweefube balidde akasente komi w'omusolo w'eggwanga erya Uganda. Gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni emusasudde agende maaso n'okuba nga akola omulimu ogwo ogwa damage control n'okubikkirira ebimu ku bikolobero ebigambibwa okuba nti bikolebwa ku bannansi mu ggwanga erya Uganda. Kati omukulu ono ng'akozesa obukugu bwe connections ze ne
amateeka ga America nga bwe gamukkiriza Skyline Capital yemu ku company eziri registered under FARA oba Foreign Agents Registration Act. Ba foreign agents baregistaringa wansi w'etteeka lino. Era oluvannyuma lw'okuregistaringa kibakkirizisa okugenda maaso n'okukola omulimu gwabwe mu butongole guli ogw'okulobinga. Nti bana gavumenti z'amawanga ag'enjawulo, abakulembeze b'amawanga ab'enjawulo, abakulembeze b'ebibinja eby'enjawulo, ebibiina by'obwegasse ebiri international bayita mu bano ne baba nga basobola okukonvinsinga n'okuinfluencinga gavumenti y'eggwanga erya America ne baba nga babateerayo akabega naddala mu nsonga ezitali zimu. Kati omukulu ono Chris Stewart gavumenti y'eggwanga erya Uganda ng'emwapurokinga bagende mu maaso n'okuba ng'ebayambako okuba nga bakwasaganya emirimu. Ono yaliko representative oba yali kuba tugambe yaliko nga bonagamba nti omubaka wa parliament ow'essaza erimanyiddwa nga Utah. Essaza lino lisangibwa eyo mu nsozi mu bitundu ebya Western United States of America. Kakati omukulu oyo gyava naye ng'ali influential nnyo mu bukulembeze bw'eggwanga lya America. Kyokka nga yakamala okuweebwa akasente ebiwandiiko ne bifuluma nga biraga nti ono akubye ssente ezikunukkiriza mu kitundutundu ky'akakadde ka dola. Ezo ssente wano mu Uganda ziba zikunukkirizwa buwumbi nga 2 n'okusoba. Ssente zino ng'omuntu omu yagenda maaso buwumbi 2 mu ssente za Uganda nga muntu omu ne kampani ye bagambye okuba nti be bali mu kuzirya nga bazirya okuva ku bakulu mu ggwanga erya Uganda basobole okubikkirira n'okulwanagana ne influence ya Robert Kyagulanyi Ssentamu oba oliawo n'okulwana okulaba nga kye bayita targeted sanctions tezigenda maaso n'okuba nga zijja. Kati njagala tutambula empola mpola. Omusajja amanyiddwa nga Dr. Daniel Kawuma ye yavuddeyo n'ate ebiwandiiko bino era mu kiwandiiko kye mwe njagala tutambulire tugende maaso n'okuba nga tubikuwa. Dr. Daniel Kawuma ono gw'atamumanyi ye Deputy President w'ekibiina kya National Unity Platform mu diaspora naddala mu ggwanga lya America ne Canada. Era omusajja ono w'amaanyi nnyo ne mu ggwanga lya America mwennyini nti Dr. Daniel Kawuma takoma kubeera mukulembeze wa kibiina kya NUP wabula pharmacist mu ggwanga lya America, human rights activist mu ggwanga lya America, ye founder ate nga board chairperson owa Ugandan Diaspora Investment Company Temba. Ate era nga ye mukulembeze wa NUP Diaspora Team mu ggwanga erya United States of America, mawanga nga Canada n'amawanga amalala. Yayise ku mukutu gwe ogwa X Dr. Daniel Kawuma n'ata information eno nga bwali mukulembeze wa kibiina kya NUP bino n'aba nga abimanyi era ye yatubuulidde nti omukulu oyo mu mboozi eno mwali tosobola kumugjamu. Empapula zonna ezaaliikinze Dr. Daniel Kawuma ezimu ye yazitadde ate nga yazitaako ko ne mu biseera biri nga akalulu kaakaggwa era n'akakasa eggwanga ti gavumenti ya General Kaguta Museveni esipendinga akasente akali eyo mu buwumbi n'obuwumbi okulaba nga babikkirira ebikolobero ebigenda maaso n'okuba nga bikolebwa. Kyokka wano nga bakulaga gavumenti nti Abamerika tetubatya tebalina kye batugamba n'ebigambo ebirala ebifaanana bwe bityo. Kati njagala tugendeko ko mu information Dr. Daniel Kawuma yagenze mu maaso n'okuba nga ate atuteera wano ku mukutu ogwa Red Zone 256 ne tugenda maaso n'okuba nga ate tubifunako kopi. Yagenze ku mukutu gwe nga bwe nkugambye ogwa X n'abako ebigambo bye yawandiiseeyo byenjagala tuyiteeyitemu nga sinaba kubanga nkutwala mu kiwandiiko kiri. Dr. Daniel Kawuma X account ye bweti bwefaanana yagambye bw'ati: Museveni is spending more than $500,000 in Washington, D.C. while Uganda's democracy unravels. As Uganda's political crisis deepens, newly disclosed lobbying contracts reveal a government investing heavily in Washington and not in democratic reform. Nti gavumenti ya General Kaguta Museveni basipendinga ekikumpi ekitundutundu ky'akakadde ka dola kyokka ng'ebyo eddembe ly'obuntu mu ggwanga erya Uganda n'enfuga ey'amateeka ekyamazima nga tebiriiwo. Yagasseeko ng'agamba Uganda ebyobufuzi bya Uganda oba political crisis obunkenke mu nsonga z'ebyobufuzi nga bukyagenda maaso n'okweyongera. Waliwo ebyama ebifulumye nga lobbying contracts ziraga ti gavumenti einvestinga heavily mu Washington DC kyokka nga si mu ngeri eri democratic wabula just kubikkirira bubikkirizi ebikolobera ebyo byogerwako ebigenda maaso n'okuba nga bikolebwa. Dr. Daniel Kawuma ekiwandiiko kino lunaku lwa leero nga 16 Julayi 2026 lwe yakitadde era lwe yakitaddeyo ku mukutu gwe ogwa X. N'agamba bw'ati: For nearly 4 decades, General Yoweri Kaguta Museveni has built his political brand around resistance to foreign interference
nti emyaka gyonna egiyise oba ebyasa n'ebyasa General Kaguta Museveni obukulembeze bwe abadde abuzimbidde political brand around resistance nti ng'alaga nti ye resisting foreign interference nti ebya gana amawanga amalala okweyingiza mu nsonga za Uganda. Dr. Daniel Kawuma agamba nti Museveni adde yazimba ekifaananyi nti ye ebyamawanga amalala okuyingira mu nsonga za Uganda nti ye omukulu tayagala bimanya, tayagala biwulira, kumbe kino kifaananyi kya kiwaani, ekituufu kiri nti bano abasajja bayinfluencinga wano. Yagambye bw'ati: At official state functions and international forums, his government has frequently portrayed Western governments as neo-colonial actors seeking to dictate Uganda's political future. Whenever concerns are raised about election integrity, corruption, and human rights, the response from Kampala has often been to denounce outside criticism as an assault on Uganda's sovereignty. Nti ku mikolo egy'enjawulo, mu functions ez'enjawulo, kumpi na buli mbeera yonna, gavumenti y'omukulu babadde nga bayimuka okwogera ku nsonga za demokrasi, ku nsonga z'ebyokwerinda, ku nsonga z'obwetwaze, nga balaga nti eggwanga lya Amerika si lye lisaanye okubayingirira n'okwogera ku nsonga z'ebyobufuzi nti era Uganda ggwanga eryetongodde. Era bwe babadde nga bayimuka okwogera nga kye kifaananyi kye bakulaga. Munnayuganda naawe n'olowooza ddala bano bwe batyo bwe bali. Kumbe ekifaananyi ekituufu nga gwampuliriza kifaananyi kirala nnyo. Era njagala okugenda mu maaso n'okuba nga nkikulaga ensonga zigende mu maaso n'okuba nga zitambula ate mu ngeri eyo nga bwe tugenda mu maaso n'okuba nga tubikutuusako. Dr. Daniel Kawuma agamba nti naye bino babadde nga babyogera naye ng'ate mu record balaga records nga ziraga kirala. The public record in Washington tells a remarkably different story. Public records mu ggwanga lya Amerika, jjukira nkugambye nti mu ggwanga lya Amerika records zino tezikwekebwa, ziri public era nga tteeka liriwe ligamba birina kubeera public. Mulina okubeera nga mubiraga, mulina okubeera nga mubiteeka ewantu nga ne munnansi asobola okubisoma n'amanya nti eno lobbying farm eno ekolagana n'eggwanga bwe liti ku nsonga ABC, naye eggwanga lirina okumanya kati mu Amerika bo banno nonsense information bagiteekayo. Dr. Daniel Kawuma n'agamba nti nange information nga bwe njifuna nina ogibasakira ne njibatuusaako. Kakati wuliriza. New filings under the U.S. Foreign Agents Registration Act in bracket FARA reveals that the government of Uganda has quietly expanded its lobbying operation in the United States, adding additional firms to represent its interests before Congress, the executive branch, and the other American policy makers. Uliriza. Oza kuno kangame nti kuno kuswala. Oba kulabisa. Okusinziira ku files mu mateeka agafuga mu ggwanga lya Amerika, amateeka agafuga balobisi bano. Etteeka erimanyiddwa nga US Foreign Agents Registration Act, ekimanyiddwa nga FARA, information eri public eraga. Ne bw'ogenda ku website y'abakulu bano naawe osobola okubiraba. Era ekiwandiiko kino, in fact ebiwandiiko nga bino Dr. Daniel Kawuma byasinziddeko okutuwa information eno, naawe kennyini osobola okugenda mu maaso n'okuba nga obiraba. Website eyo ngenda gikulagako gwagoberera, ogenda gitegeera n'ebiwandiiko ebyo ngenda kukulaga oyinza kubijjawa. Wuliriza, yatugambye nti gavumenti ya Uganda, okusinziira ku biwandiiko bino biraga nti gavumenti ya Uganda yeexpandinze era yayongedde ku balobbyists bebadde erina, kakati yabongeddeko neyongerako abalala, era bano abalala nga kasente kekali, kitegeeza kasente kekagenda maaso n'okuba nga kongerwako, kubanga already wabaddewo balobbyists ababadde bamanyiddwa bennakugambako nga akalulu ka January 2026 kaakaggwa. Kati kigambibwa nti abo balobbyists ndoza babadde oba omulimu badde tebagukola bulungi ate nga contract ya sayiningibwa. Oba si kyo balobbyists saabo bandibanga babadde tebamala nga akazito kalabika keeyongedde, kubanga bano batulaga nti gavumenti ya Uganda yayongeddeko kuba lobbyists, oba lobbyists baba batya mu Luganda bakiyita ki, nti yayongeddeko abalala bagende maaso n'okurepresentinga Uganda interests zaayo, naddala gavumenti ya General Kaguta Museveni eri Congress, olukiiko oluteesa olugonge lya Amerika, eri executive branch, obukulembeze bw'eggwanga eryo, ne American policy makers babeere nga balina ekifaananyi kirala eri Uganda, naye ng'ekifaananyi ekituufu nakyo kirala eri Uganda. Kakati bano babeere nga balina ekifaananyi kirala
basasula obutitimbe n'obutitimbe obwa ssente ba lobbyists bakole omulimu ogwo. Far from distancing itself from Washington, Museveni's government is investing increasingly significant public resources to shape how Washington view his administration and precisely the moment when Uganda's democratic trajectory is attracting heightened international scrutiny. Nti wakati nga gavumenti y'omukulu General Yoweri Kaguta Museveni ng'eteereddwa ku ntandaalo, abasajja beebuuza ebibuuzo eby'okumukumu ti gavumenti eno ddala ekola ki era abantu ba bulijjo bayise etya. Nti mu kaweefube ono gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni nti esasula akasente akali mu buwumbi n'obuwumbi okulaba ng'asiiga ekifaananyi n'okumakinga sure nti bano abakulu gavumenti ye n'obukulembeze bwe babulabira mu kifaananyi kirala newankubadde bunaaba buli mu kifaananyi kirala. Nti akasente omukulu kagenda maaso n'okuba nga spendinga kangi okulaba nga gavumenti ya Amerika emulowooleza okuba nga abantu abafuga democratically newankubadde oba olusi we kiri. Ate nti naye waayimuka okwogera ku mikolo akusiigira ekifaananyi nti nze bano abazungu ba imperialists tulina kye tubeetaaza newankubadde nga si bwe kiri, ng'okubeetaaga weekuli era nga byabeetaaza weebiri. Kati kigambibwa nti ono kaweefube abagenda omumukola oba abagenda maaso n'okumumukolera be bano ba lobbyists beekugambye abagenda maaso n'okuba nga bawemmenta omusimbi ogw'omuwi w'omusolo mu ggwanga lya Amerika bakole omulimu guno. Ssente zo zino ziri mmeka wuliriza? Batugamba okusinziira ku Dr. Daniel Kawuma kano kankateekewo ndowooza oleme kugamba nti bigambo byange kuba ekyamazima zino ssente nnyingi okusinziira ku mukutu ogwa Dr. Daniel Kawuma agamba bw'ati: The latest disclosure follows the government's decision earlier this year to retain veteran Washington lobbyists Joseph Slavic and his firm Scribe Strategies and Advisors under the contract worth $25,000 per month, or approximately $300,000 annually. Nti okusinziira ku information etambulidde ku official website eya FARA, gavumenti ya Uganda kyazuuliddwa nti mu kaweefube waabwe ow'okusigaza nga kwegamba ow'okulobinga basigazza lobbyists eyasooka gwe nakugamba amanyiddwa nga Joseph Slavic. Jjukira oyo twamukugambako era bw'obanga obadde ogoberera bino nkakasa ng'obimanyi gwagoberera emikutu gino nga tugenda maaso n'obikutuusaako. Omukulu oyo ye Joseph Slavic. Ono y'omu ku balobbyists ababadde bakola omulimu already kati nga gavumenti yamuwa contract era nga mu contract omukulu ono gy'alina amanyiddwa nga Joseph Slavic mu contract gy'alina agambibwa okuba nti afuna ne kampani bagiyita Scribe Strategies and Advisors afuna emitwalo gya dola emitwalo 2.5 egya dola buli mwezi, nga kitegeeza omwaka gumu omukulu oyo gavumenti ya Uganda emuwa emitwalo 30 egya dola. Ezo sente ziri mu buwumbi ezimuwa kusiiga kazigo na kukola damage control oba okubikkirira ebigambo ebyogerebwa nti gavumenti y'eggwanga lya Uganda byekola. Dr. Daniel Kawuma n'atugamba nti ezo sente omukulu oyo zaafuna. That agreement was widely viewed as an effort to strengthen Uganda's standing in Washington following the rigged 2026 general elections and the growing congressional scrutiny of the country's deteriorating human rights record. Nti sente ezo zisasulibwa oba zaasasulibwa just kulaba nga gavumenti ya Amerika temanya oba terondola nnyo bigenda mu maaso mu ggwanga lya Uganda oba akalulu akagenda maaso n'okuba nga kabbibwa naddala ka 2026. Kyokka ate waliyo n'ebitongole ebiri mu kukola kaweefube ku saidi ya Robert Kyagulanyi Ssentamu okulaba nga gavumenti ya Amerika bino ebimanya era ebeeko kyekola naddala eri obukulembeze bw'omukulu General Yoweri Kaguta Museveni. Kakati wano mu kiwandiiko batulaga nti gavumenti ya Museveni mu kaweefube ow'okusigaza lobbyists oyo baalabye nga lobbyists oyo omu ne kampani ye nga kirabika tebamala. Kati batugamba according to newly filed FARA documents, Moran Global Strategies Inc. has entered into an agreement to represent Uganda while retaining Skyline Capital LLC as a subcontractor to assist with the outreach to policymakers, strategic communications and media engagements. Banange wulira okusinzira ku Dr. Daniel Kawuma agamba nti okusinzira ku information empya oba files empya
ezaateekeddwa ku official website eya FARA. FARA eyogerwako kyekyo kyolabaawo era ndowooza kankikuyitireyitiremu website eyo bwetyo bweri. Eyo ye official website eya Foreign Agents Registration Act oba FARA wansi wa US Department of Justice. Era Minister wa Ssemateeka mu ggwanga lya America kati Norbert Mauweri eno department yegwa wansi we. Kati ku website yaabwe kuno kwe kuli documents ezo era osobola okugenda maaso n'okubanga naawe ozifuna okusinziira ku gundi eno bakulaga about us, our work, news, resources, grants, employment, offices, biki byonna kati wano wogenda maaso n'okubanga ofuna buli kimu ekigenda maaso n'okubanga kitambulira ku website eno. Dr. Daniel Kawuma gyagenda maaso n'okubanga atutegeeza era nange bwe ngenze maaso n'okugisaakingako website eno ebimu ku byo nembifuna nensalawo nzije tubeere nga tugenda maaso n'okubanga tubigabanako. Kakati tukyali ku Dr. Daniel Kawuma n'emboozi ye gyagenda maaso n'okubanga atutegeeza nti ssente bano abasajja mmeka ze baspendinga. Wulira wano atugambye okusinziira ku files empya oba documents empya ezaateekeddwa ku website ya FARA. Waliwo kampani emanyiddwa nga Moran Global Strategies Inc. Eno nayo yayingidde mu lwokaano kati bayingidde mu agreement n'eggwanga erya Uganda okuli representinga. Kyokka nga ne kampani eri gye nnakugambye emanyiddwa nga Skyline Capital nayo esigaddewo nga subcontractor okuyambako gavumenti y'eggwanga erya Uganda okulaba nga batuukirira ba policy makers babeere nga babasiigira ekifaananyi kirala eri gavumenti ya Uganda ba strategic communications ne media engagement. Media outreach media outreach, media engagement nti amawulire emikutu gy'amawulire mu ggwanga lya America gibeere nga gavumenti ya Uganda bagyogerako kirala. Kati kampani y'ono emanyiddwa nga Skyline Capital yeri ku mulimu ogwo era yeri mu kukwata akasente babe bamu ku bali mu kufuna ssente zendi mu kugamba. Kati kigambibwa kyokka omulimu gwono gwa kulaba nga media engagement mu ggwanga lya America kugamba nga amawulire emikutu gyonna gi Washington Post, gi CNN, emikutu emirala gyonna nga bw'ogimanyi gigende maaso n'okubanga gikuba eggulire eddala gisiiga akazigo gavumenti y'omukulu Yoweri Kaguta Museveni. Kyokka ekyewuunyisa omukutu ogumu ogwa Washington Post abagukulira bali mu kusaba gavumenti ya America ebeeka akazito keeteeka ku gavumenti ya Yoweri Kaguta Museveni olw'ebyo ebikolebero bigenda maaso n'okubanga bikolebwa. Kyokka nga ate ono akasente asasulwa abeere nga engaging emikutu gino amawulire gabeere nga gawandiika birala gavumenti y'eggwanga erya Uganda. Kakati wuliriza Dr. Daniel Kawuma atugamba the agreement provides Skyline Capital eyoono omukulu with a monthly retainer of $20,000 beginning July 1st, 2026. Wuliriza omukulu ono ne kampani ye oyo omukulu gw'olaba bwe nkugambye ne kampani ye amanyiddwa nga Chris Stewart. Gavumenti ya Uganda okutandika nga lumu omwezi ogw'omusanvu yatandise okubawa $2,000 egya dola buli mwezi. Era nga kigambibwa kitegeeza nti bringing the value of publicly disclosed lobbying contracts to at least $540,000 annually before accounting for uliriza ng'oggyeko emisolo na biki byonna ebisigadde sente zokka zokka clean money. Ono ne kampani ye Chris Stewart ne kampani ye omwaka gumu bagenda kuba bakwata sente za Uganda sente za dola $54,000 buli mwaka. Nga sente zo bazikwata kukola ki? Obikkirira kifaananyi kya Uganda mu America okakasa nti gavumenti ya Trump ekifaananyi ina kinala mu America batewerabira Trump ekisanja kye ekisigazaako emyaka mibale. Kitegeeza ne gavumenti ejja tewewuunya nnyo nga akasente bagenze maaso n'okubanga nako bakateekayo. Kati wuliriza Uganda remains a country where millions of younger people face unemployment, hospitals routinely struggles with shortages of medicines and equipments, public schools remain under-resourced, and many communities continue to lack essential infrastructure. Against that backdrop, spending more than $500,000 annually to influence policymakers thousands of miles away raises legitimate questions about political priorities and public accountability. Dr. Daniel Kawuma agezaako okusiga ekifaananyi ti gavumenti y'eggwanga erya Uganda kyeri mugenda maaso n'okubanga ekola nga mu ewaka bannayuganda bangi tebalina mirimu, abavubuka bangi tebalina mirimu, amalwaliro temuli ddagala na buli kimu ekitambula nga bw'okimanyi. Gavumenti y'omukulu yeegenda maaso n'okubanga akasente ekaspendinga
emitwalo n'emitwalo gya miles oba enkumi n'enkumi ejja kilometers okuva mu ggwanga lya Uganda bagende mu ggwanga lya Amerika basiige ekifaananyi basiige akazigo babikkirire ebigenda maaso n'okuba nga bikolebwa mu ggwanga lya Uganda nti gavumenti ya Amerika eberenge bayinako ekifaananyi kirala ekyo Dr. Daniel Kawuma agamba nti tajja kukikkiriza kibeere bwe kityo era ajja kugenda maaso n'okuba nga akinoonyereza nawwa gye kinaakoma. The latest firefightings therefore reveal more than another lobbying agreement. They offer a window into a government increasingly focused on managing perceptions abroad while confronting growing questions about legitimacy at home. Nti government y'abasajja bano bakimanyi bulungi nti government ya General Kaguta Museveni terina legitimacy waka. Bannayuganda mbo baagiboola, bannayuganda baagigaana, mbu ebyo abasajja babimanyi. Era mbo bakimanyi bulungi nnyo ti gavumenti ya Uganda terina legitimacy at home. Kati mbo bano kibagezaako okukola kwe kubikkirira ekyo. Kati emikutu gy'amawulire nga NTV gibadde gibyogera ebintu ebisinga obungi. Kati ng'ate bali baagala babeere n'ekifaananyi kirala. Kati nti wano agreement oba endagaano ku ndagaano zisayiningibwa okulaba nga gavumenti y'eggwanga erya Uganda eri bagiinako perceptions ez'abazajja abazungu eri gavumenti ya Uganda nga ziba ndala. Nti bazisigira ekifaananyi nti affe munnaye mu kalulu omukulu bamulonda bulonzi era akalulu ka mazima na bwenkanya naye ate ng'ekifaananyi kituufu ekiri ku ground kirala. Kati kigambibwa okuba nti ensonga lwaki baspendinga akasente obuwanana n'obuwanana okulaba nga bino tebigenda mu maaso nakubanga bimanyika. Kyokka ate ekyewuunyisa emikutu gy'amawulire ate jjo gibikubawo ne gigenda mu maaso n'okuba nga gibibamanyisa. Ebiwandiiko ebyo nno bya bulabe nnyo okuteeka wano naye nze ngenda kukolako kimu nkulageko akatonotono kubanga no bakugamba content sensitive content. Omukutu gwa X gwalebolinze documents zino nga sensitive content era tomala gazibikkula lwa nsonga content oyo yandibadde mulungi kutegeeza bannansi kyolobo babikkudde bayinza okumanya ebyama bingi kyokka ate nga ffe ogwaffe gwa kubikulaga. Kakati wano wengenda okusinziira nkulageyo ekiwandiiko kimu ekitonotono naye musabe nnyo kireme kuleeta buzibu sigenda kukimalayo nnyo kankikulageko katono bwe kiba kisoboka kankikomyawo sobola okulaba alabako naye nga bwe tugenda maaso n'okukiyitamu otegeere gavumenti y'omukulu sente zino z'espendinga. Kino ekiwandiiko kiri ku website eri eya FARA gye nkugambyeko Foreign Agents Registration Act etteeka ly'eggwanga erya Amerika. Ekiwandiiko ekyo kwe kiri nga kiraga nti kampani zino baga Moran Global Strategies Inc. ne kampani eri bafuna akasente okuva mu ggwanga erya Uganda. Skyline Capital, Moran Global Strategic Inc. basayininze endagaano era wano baliwo kibayita consulting agreement. Basayininze endagaano okulaba nga bagenda kubikkirira okusiiga akazigo n'okukyusa perception ey'abasajja Amerika ekifaananyi kye balina ku ggwanga erya Uganda. Kakati amateeka mu ggwanga lya Amerika gagamba nti bino ebiwandiiko birina okubeera public, ensi erina okubeera ng'ebimanyi. Kakati bano baseneta bo nga bali mu kaweefube okulabisa abakulu babakulu bagamba nti kati ffenna ffe leka tukole kaweefube okulaba nga tulwanagana ne influence ya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Wuliriza wano zino kampani bazisasula kukola ki? To protect Museveni's regime from international backlash, General Kaguta Museveni heavily relies on highly paid Washington DC lobbying firms. Wuliriza nti Museveni okugezaako okulwanagana n'okusiiga ekifaananyi ekirungi ekya gavumenti ye eri gavumenti y'eggwanga lya Amerika ne international community akwata ssente z'omuwoomusolo n'asasula lobbying firms mu ggwanga lya Amerika okulaba nga zikola ekintu ekyo oba nga zirobinga. Batugamba bino si bigambo byange. Following the fallout of the January 2026 general elections, the Uganda embassy hired scribe strategists and advisors led by Joseph Slavic and subsequently enlisted Moran Global Strategies alongside Skyline Capital led by former Republican Congressman Stuart Chris. Bano bakakasa ti gavumenti y'eggwanga erya Uganda okusinziira ku mukutu gw'amawulire ogumanyiddwa nga africaintelligence.com nti gavumenti ya General Kaguta Museveni bino ebikola naye babasasula kukola ki? Wuliriza batugambye nti bano babasasula first neutralizing Bobi Wine's influence. Opposition leader Bobi Wine is actively pulling strings in Washington to demand sanctions against Uganda. Government lobbyists work to discredit these opposition narratives in the eyes of US lawmakers. Uliriza nti Robert Kyagulanyi Ssentamu
ensi ekimanyi era n'abakulu bakimanyi nti ali mu ggwanga lya America nti era asensedde ng'asiiga ekifaananyi ekituufu ekiri ku ground era ng'ademandinga sanctions eri abakulu abagenda maaso n'okukola ebikolobero ebyo. Kati mbu akasente kano kaspendingibwa ba lobbyists bakole ekisoboka okudiscreditinga narrative Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'atwala naddala in the eyes of US lawmakers ba policy makers mu ggwanga lya America. Ba lobbyists omulimu gwe baliko Robert Kyagulanyi Ssentamu buli wajja ekigere n'abulira abantu ebintu ebifaanana bano nga bali ku kasente ka gavumenti ya Uganda bagenda maaso n'okuzza wajja ekigere we bakizza bategeeze bali nti Bobi Wine byayogedde alimba ebintu si bwe bityo we biri. Reframing human rights violations. Lobbyists are paid to smooth over state-sponsored crackdowns, mass arrests, and election rigging by providing alternative briefing materials to the US officials. Bano ba lobbyists bafuna akasente bagenda maaso n'okukola omulimu ogw'okubikka ebyo ebyali mu kalulu. Nti akalulu Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda n'abaga nti akalulu kaalimu ebirumira. Abantu baakubwa amasasi, abantu battibwa. Ebikwekweto byakolebwa byali bimenya amateeka, tiya gaasi n'omuko ogubalagala n'amasasi byakubibwa. Kati bano ba lobbyists basasulibwa bagende maaso n'okutuuka wali nga wajja ekigere we bakizza okutegeeza abasajja abazungu nti abantu tebaakubwako ku masasi. Ebintu si bwe bityo we biri. Bobi Wine nga waabyogera alimba ezo sente za mwi wa musolo. Firms like Skyline Capital use their deep Republican ties to secure private meetings between Ugandan diplomats and influential US leaders. Kampani eno emanyiddwa nga Skyline Capital nti bakozesa chance gye balina nti agikulembera yaliko representative obaka ngambe yaliko omubaka wa parliament akozesa connections n'okukola kye bayita private meetings asisinkaganye abakuba officials okuva mu government y'eggwanga erya Uganda basisinkana abamu ku lawmakers mu ggwanga lya America. Damage control. When Museveni's son, General Muhoozi Kainerugaba, crossed a red line by threatening the US embassy, these lobbyists were immediately deployed to pacify angry US senators who called for a review of military cooperation. Nti bano ba lobbyists era bateekebwamu akasente okukola kye bayita damage control. Nti n'okusingira ddala mujjukira General Muhoozi Kainerugaba yatweetinga ebigambo n'atiisatiisa embassy ya America. Nti kakati batugamba bano lobbyists babasindikira akasente oba babasasula akasente bagende maaso n'okubikkirira bino n'okumakinga sure nti gavumenti ya America bino tebitwala. Nti era tebitwala serious. Kati nga kigambibwa nti ezo sente zaali za mwi wa musolo ezagenda maaso n'okubanga zispendingibwa gavumenti ya America ereme kulaba kifaananyi ekyo nti bagambe nti aba oliawo Muhoozi yabadde ayogera bwogezi. Si bwe bityo bwe biri. Tetusobola kugoba ambasada wa Uganda nti ebyo bwe byabeererawo gavumenti ya America ba lobbyists bano baafuna akasente ku sente z'omwi w'omusolo ne bagenda maaso n'okubanga guno omulimu baagukola bulungi nnyo era mu kugukola gavumenti ya Uganda nesobola okusurvivinga. Kuba omusajja mujjukira Senator Jim Risch gwe nkugambye yavaayo n'obusungu bw'ekika ekyagulu n'agamba Muhoozi acrossing red line tubeeko kye tukola. Ba lobbyists bano ne bagenda maaso n'okubikkirira nti si bwe bityo bwe biri. Oli ayogerako bwogezi kumbe basasuddwa akasente. Protecting funding pipelines. Uganda receives billions in US assistance, including a massive $2.3 billion medical cooperation agreement signed in December 2025. Lobbyists ensure these funds are not terminated over governance disputes. Nti mujjukira endagaano yasayinibwa wakati wa America n'eggwanga lya Uganda obuwumbi 2.3 obwa dola nga zigenda kujja mu nsonga z'ebyobulamu mu mwaka gwa 2025. Nti gavumenti ya Uganda bino bye yakola naddala mu kalulu n'ebirala ebyafaanana bwe bityo. Gavumenti ya America mu kunyiiga mu busungu bw'ekika ekya waggulu baali bateeberezebwa okubaako kye bagenda okukola okunyigiriza gavumenti ya Uganda. Wabula mbu ba lobbyists bano olw'okuba nti baasasulwa baakola omulimu gwabwe n'okukakasa nti eno ddiru tevaawo nga nabo bali ku kasente akaabaweebwa. Kati gavumenti ya Uganda eno nesobola okugenda maaso n'okubanga ekisurvivinga. Ba lobbyists bano era batugamba by continually reminding Washington of Uganda's vital military role in fighting Al-Shabaab terrorists in Somalia, lobbyists ensure that lucrative US military contracts and security hardware keep flowing to the US Army. Mujjukira we naba amawulire ge Somalia. Uganda yandibanga egenda kugobwayo e Somalia oba yandibanga egenda kuba emu ku mawanga gajja okuva e Somalia. Eggwanga lya America lyakendeeza
obuyambi oba ssente ze baali bawa ekitongole ky'amawanga amagatte nga bazikwata ne baziwa amawanga ag'enjawulo aga deployinga y'amagye Uganda y'emu ku go. Kati kigambibwa nti balobisits bano babadde bali mu kaweefube ow'okulaba nga gavumenti y'eggwanga erya Uganda terekeraawo funa kasente kano diiru ezo okuba contract ezo nga tezisazibwamu nga kaweefube oyo waali kyokka ate gye buvuddeko bakuwadde amawulire nga gavumenti y'eggwanga erya Uganda nga gavumenti y'eggwanga erya America yategeeza nga bwetagenda kuddamu kuvujjirira nteekateeka eyo wabula yeegenda kusigazaayo amagye gaayo mu ggwanga lya Somalia. Kitegeeza ba lobbyists wadde basasulwa akasente naye nabo bye bakola essaawa yonna yandibanga bigenda tuuka ku nkomerero. Ensonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganye okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ewala ennyo yita ku WhatsApp.